ate ye tewabadde bwenkibalabalamu ye tewabadde nnyo ate lutalo lw'amaanyi lwakuleetako omanyi omuntu bw'anaakufuula nti maama Fina olina akwata emmere n'agifuwa n'akola ebintu kati oyo awoningibwe ajjeyo n'egundi ze zonna z'abadde yakola ku ggwe anti takiriza ye bamugamba nti oli wakabi yalibwa era wamuyise wano talinawo bamugamba oli wakabi tozikiriza bwasinga bagala kussa wansi bagala kussa kontenti atandika ekintu kye bw'aba takkiriza agende mu kooti waba takkiriza yatuma kooti bawone netiwaka ne musonyi namugamba isoke nataddamu kumuzannya waita dakika bbiri ng'azizaayo omuntu ng'enkumi ezi kati bo balina ekizibu lwe bagala kufuufiga peji zaabwe zidduka simanya basasula bo bagala kubima fuufiga kati jukira ffenna okutegera sikula kumu ate sikwatteeko bakwawaza nti omuntu ategeera kati waliyo abantu ababawaga nga bagambye nti kifaananyi kyo nasonanga ssente mbwatwala omwana ku ddengedde naye nga talina without no permission without no what nga tasinzidde nakusinza nti ddala omwana gwetwala ku ddengedde waayo wabula ye alina omutembeeyi we batembeeyi abantu babawa ssente munnange emisango gikolebwa ye nze kati bino biwadde byaffe kaizi yagenda nagamba nti balina court order babawadde era kanso nangamba ffe tuyinza tusamoninga naguno bulikoze ninze kuba kaizi yanoonya omwana nga balina n'empapula mbubampa waabidde nakati nze nabalinda banone nalinda bansamoninge siraba nengamba ekitegeeza nti akamanyo kakoze kangende mumala kubanza nakaleka ninga bakanakageto kanoonya kyakulya maybe bakanoonya wekaitirawo nandaba kuba oyo omwana mumba mulaba nga mufumintiriza nze njagala agerezemu n'abantu bwe yannebakako ndeka tubane mu public alaba kamera ensiri wano zonna si bonna wabeerawo ekito kiri too much mwana olumwe nsaba tusengejjemu ku bintu bino abantu bali okola live oba nina kimpo kabina oba ninako kasuki naye waliwo abatabikoleramu ebintu bino waliwo abali mu kuba live okyegera waliwo abamu olulimi ng'olwo ebintu byenneewuunya nemulisi mama Fina mama wange kabere kasuka sakunyumya munangamba nti nkwagala nesimuwa wabiri kasuka temwagaza kyera njagaza ki kabere bana empangadde nabo bazanze natandika SB for media ono n'oli era ekyantaba nabo nifa nze nakuwa SB nze nakuwa omwana olwo yamala kunvuma nabagasidda ku peji yamu twanyolanga nono netwakubebina SB for gatavuma oli yadda ku TV n'avuma ne Fina bakolanga ku Delta Delta TV nembagamba temuddanga mulabona waliwo nemuganda Alex namugamba Alex toddangamu okujjako interview toddamu kuzanya linnya lyange kuba sinapa kyentunda basonyiwe si mububi era nakireka naye waliwo omuntu kati ku baana bano nga bali wano kuliko asobola okunkwana mungwane abana bakutebamu kye bayimiriramu mama waliwo ekintu ekikuluma nga kikutuuka otegera kasuku waliwo omuntu mwena kuliko asobola okunkwana musobola okunkwana afune akatebe bantu tatula wansi afune akatebe tusaba bensi ekifaananyi ekyolesebwa ku bensi obanga si ekikola ki olese kuba lumbuya abaliko naye nga bamuwaga kiyinza okuba ensonga yasigaddire oba yasigadde mu motoka ekyo nakitunyonyodde atwagala kumikisinga mboozi ensonga talina wadde nettondo lyeddala nebyo actually kiyinza okuba mwetubaddeko benisoni ate ekyo ekibadde kyamu anti nange kyeŋŋambye nti ate kiri ekyaba kyo kibadde kizibu nekyo alekerawo okuzannya omukazi azanye kontenti ogwaba alina nze kyensaba oba osigale kumulufiga ng'omuzanya nga osooseko endiga ezo kwambala mpale ku mutwe n'okwambala ebiziina nebuusa ayonza buusi kati omuntu anabuusa abalabanga nti omwana wekkapu azanye ebintu ebikola ki ebiwamba kati omwana yazanya pasita bujiba naye era akwata bayibuli nayambala akakwata zikumenya abazanya babiri baki bazanya naye talina buzibu naye buzibu bwange n'omwana kwe kubanga azanyabusi n'alya ku kasasiro n'ateeka empale ku mutwe ey'abakazi
Nesa kakuna sika kavundu. Najale bibafu bafu. Eyo problem. Nakwata sanitizer. Namusho sekeno. Echiche wirubalo echichizibucha. Osobola kola comedy yenna mu ngeri yonna. Mama Fina, nze kyenyiza okusaba Benson. Benson, ona abeera ekyokulabirako, ono akusonyiye, naye wali wajja okupanga abantu bakukola ekikyamu, wali wajja okuvala mukolesa obulo. Abantu balina emitima gya njawulo. Nze ngenda kufuulira mazima, ate simulabangako physically. Nze nange simulabangako. Naye amuteesa okukola ekikyamu, abantu bakoowu olw'obwavu, bakoowu olw'ebizibu. Basobola okukola ekikyamu. So, Benson yetondere full figure. Then, kyensaba, abantu abalina amannya abo buliko bazannyamu. Because waliwo akuteekerateekera ky'otamanyi. Bw'okwata ekitabo ekya Katonda nga Bayibuli, n'ogyambalirako akawale k'omukyala ak'omunda, ate n'ozanyira ku komedi ku Bayibuli, bw'oyambadde eno, bw'ozannya mu image y'omusumba, kinene nnyo eri abali mu nzikiriza eyo eya Christian faith. Kibi nnyo because gwe Benson kitegeeza oli musajja wa Christian faith, toli musiraamu, ate ovoola eddiini gy'okkiririzaamu. Kinene nnyo. Nze nja kusaba busabe totunyonyola biwanvu nnyo, wetondere mwannyoko olufulufiga, osigale ng'ozannya ebintu byo naye nga tebivoola. Komedi bamukola bangi ate tusobola kumukola. Oyagala kwogera mulina komedi mumaso. Neyanza tulinde Katonda obuzibu bwekiki Oluvika kati crossfire eyo oba cross examination yali nyimye ngoba mugenze ku police oba court akageri nti yetonze nsaba omusajja yase problem wenda kuzanya ebintu bya full figure naye ng'ebimu bikyusizaamu oba tugenda kuddamu kumuzanyira agamba yagala omuzanyi sinnakugana ani kati biri bye bimuwa vibe bwagafenza okuba views nsaba Mama Fina munzikiza njogere kono mwana Olufiga ayina enteekateeka gy'addaade wona si yabubi siyogera n'omwana bale si yabubi sigana mwana n'okumuzannya Mama Fina omwana ono namubuuza lwaki onzannya bw'otyo natuma oli munne mukwano gwo ali awo marevu omwana aŋŋamba tumuyita marevu anti olulimi olwokati omwana agamba mbu aba anoonya konte bw'omala okunoonya konte ne mugamba naye lwaki okoza kati oli naŋŋamba bayini balumira banga tozikiza wamma bagala kujja ku mama ono omwana yagamba nsobola obivaako ne mbiviirako ddala lwakuba sirina mulimu gye nali nkola baakola ki baatusalako gundi we yajja lockdown naye sirina mulimu gwonna kati wano wembeerabeerawo nkolayo bwobuntu kuba ne mubuuza babasasula abatikitoko babasasula nangamba tabasasula naye afunayo anyumiddwa teri kusasula bw'afunayo abanyumiddwa obula ibula afunayo abanyumiddwa ne bamuweerezaayo 5,310 emeka ng'ekizibu ky'omwana omumanga mulimu ng'omuvubuka onalabika oba tabali bulungi munasonyi bwoba okukyogera so mungerimu oba endala maama tugezeko okulaba ng'omwana wali mu mukono y'amafiina oba naffe abali wano tulabe oba omwana bamufuna ekyokukola oba tumufundira kakapita oba biki oba naye ayogere tuyinza omuba nga tumunyigiriza katuyeko omukyalo oyo tunsabe sala tuveewo Mama Fina alina appointment afulumamu I really enjoy this comedy. Binsanasa, era njagala kubabuulira nti nze essimu yange baginzibako nga ndaba shoyi era yali azannyimuje kyokka kyembadde nsaba ffenna abali wano ne bacomedians abalala mu nsi zonna mulimu bacomedians era ne kakati tulina tekyapamere azannyanga president waffe okay? Naye ozannya otya namwe abamedia ne bacomedians mulina amateeka agabafuga. You can even get permission kuva ku muntu gw'ogenda okuzannya n'ogenda n'oyogera naye n'omwebuuzako okkiriza nkuzanye oli n'akugamba nzanya mu content bweti oba mu context bweti kati bino nga Jeno byagamba ebimutyoboola n'amuzanya nga mukyafu nga yasonseko ebintu biki ebyo byatayagala
whereby n'abala ne pasita bukiiko tebimusanyusa n'omulala yenna naye singa abamawulire bacomedians ba artist mwina mugoberera gamateeka tetujja kuba na buzibu si kyekyo kyongezako gamba omwana akola ssente asobola ozikola naye ekireese ebyo byonna byonna n'abaana okuzanya ebintu ebyo bitategerekeka kuba nti bali desperate balina kyakukola babeera omwana aidi n'abeerawo ngati okiraba katonda omwana mbadde njogeramuko naye wano n'agamba nti ebintu ebyo obambirese olwaliro mbirese naye obulamu bwange ndowooza sijja kufuna kyakulya kati nga mpitamu nga alinga atunda ngoye naye nga bamukozesa mukama we nangoba kakitegeeza talina mulimu okiraba kati full figure tegwabadde agambe nti gwayolekera ekitalya obizanyanga si byakunoonya kyakulya waliwo n'omukyala mulala mwagala mu state house era ngambye era mujansaba musonyiwe sigenda mwogera nanja kuwendamba ayinza omuwa capital waliwo omukyala omulala omuganda agamusajja ngetizawedde namusabyawo nabugezako muweereza message nayamba omwana mumyoni omwamulabe omwana yadalebedde yebweru naye abadde naye ngenda kuwendamba waliwo ne maama wematungo bamumanyi mukyala sembatya yanegayirya nnyo ku bensoni maama kati babasindikeeyo lwaki bujja tomuyamba nze wona simumanyi ate wenagezako kumuyamba namugamba itsoke mulese newakunzanya simugana kunzanya kubaka naye bimanyira bibimira naye anzanya atya kuba omwana nga omuto walaba ekyo ekintu nga tali mu ddoboozi lyange simugana kunzanya kati mwena bali banabogera mujjagamba abantu bangi bakola komedi mwana wako wano tyamale ne muzeyi waffe tatatamale gye olutalo gye lwakoma nalaba ejjuniya ngaayo naye yabadde naye awendowoozayo oba naye yabadde ndowooza eyoto yabadde egamba naye mwana wako olutalo lwa muzeyi tamale mirundi siniya n'oyo omwana atuka n'okutusenya n'agamba yali kyusa te olutalo temulumanyi gye bakoma so gweoyinza okitwala nga ekyokusaagira oba ekyomuniino naye mu ngeri emu bendala abaana abo olusi beetaaga just bikwatako mindset change kale tuwe saala tweyanzize omukwano gwange diaspora abeera omukyala webwerera yesimbawo kukaa kale tweyanza nnyo tweyanzege njala kwebaza fulufiga omutima omulungi thank you so much nakuyitamu lwe watuvuma n'olwo kasukwa kyaziza mwali basanyufu nnyo nga munyumira naye nga ffe kitukosa ne famire zaffe naye mwe mwali basanyufu naye ensi eyo tutambulira njagala kuduukirira mu biseera by'obwetaavu n'okutuyita mu biseera by'amasanyu oyimirira naffe nnyo mu biseera by'obwetaavu n'amasanyu bangi nnyo batwetaaga mu masanyu mu bwetaavu batugamba siri mu ggwanga naye ng'ate batusinga obwetaagira so weebale nnyo butakoowa bannayuganda weebale butatukoowa njakwebaza bannamawulire mwena thank you so much nebaza allah atusobosezza okusinkana olunaku olwaleero nebaza abantu bonna abasobola okujja olunaku olwaleero nsaba allah ffenna atukulembere tuddeyo bulungi nsaba atukakkanye emitima ffenna era nsaba atusonyiye ebyo bitusobyeko along the way tuli bantu tuli baana b'abantu era tusobye nsaba mwenna abali wano twekwase allah buli kyetukola era tufumiitirize nnyo nga tonnaba nakyokola fumiitiriza nti oyinza okuba nga okola ekintu mu nzikiza naye katonda yatonda eggulu n'ensi aba atulaba ffenna so mbaagaliza birungi bireere nsaba mutuuke bulungi nsaba allah abakulembere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamera katusabe funa ka bizinesi funa ka botiiki oteekewo okole kale mukwano eno obizanye mu mirembe gyo oleme kuzanya bintu byakunoonya kyakulya ono yadde nazze kukwatira
abadde ze kwatibwa tomanyi kiri bweru ekyo abasirikale abali wabweru kale bana twebaza Fina Benson ndowooza oli musanyu tuveeyo let's move obulamu siba kiri twazze wano nga tulina nnaku naye katufunye ssente kale kusaiba official katusabe n'abalala ebiri mu kooti bayire tukyera kumujjukiza nti abasonyi babiri byebyo toyanza nge subscribinga ku mukulu guno tova ensonyi olw'abatikiti mbalanyanga twadogwa kakalamu banange nedda mwana bw'anaavaayo nja muyita alekeraawo ebigambo byavuma alina emitima gy'abantu gy'amenye sibuli akozesa social media nti avuma yafunamu naye alina asobola okuvuma omuntu n'avuma ye n'avuma nnyina n'avuma omwana oba okiraba kati naye abadde akikola ndooza lwa butamanya nsubira bw'anaaba avuddeyo tujja kusinkana nze bwendi maama waabwe so genero abantu bakuteyo ne beetonda nange Mubintu okwetonda kulwa sefuluganda waffe so ezikola abantu nezigonjola naye obukambe babadde bungi agenda kudda ewike gyetadda wike banaga navaayo budde navaayo ajja kuvaayo kanso ajja kuvaayo nedda kanso sefuka bwadda ekigurupu ky'abamafina kyonna bakite abaye bamafina bonna babaleke kati mamafina newoyita emizimu negigwa wano ntolaba nga oli musamize newoyita katonda nakka wansi sowa kweka simpoke simpoke yetu omuleka simpoke bya simpoke bibi mulaba edduka simpoke kati nakati kubya sefu kanso anti bekayo kati kabimanyi oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo